okumala ebbanga kati ebigambo bizze biyitingana nga bwe waliwo entegeka wakati wa Pulezidenti Yoweri Museveni ne Dr. Kizza Besigye owa FDC mwe bagenda okuyita okumalawo obutakkaanya wakati waabwe n'ebibiina mwe bava. Besigye azze ategeeza nga bwe waliwo enteekateeka ezigenda mu maaso okulaba nga kino kituukibwako, wabula agamba nti bataddewo obukwakkulizo gavumenti bw'erina okusooka okutuukiriza okusobozesa kino okubaawo. Student yayogera kyali kituufu, twetegeka okutuula ne mwami Museveni tulabe nga tuyita mu nsonga ez'akalulu ka 2006. Ekimu kye twatugoberera kwe kumanyira ddala, twagala okumanya ffe tumanyi ffe twawangula, ne Museveni agamba nti yawangula, ne twagala tukakase ani yawangula. Akati ensinga tulina okuyingira mu kino ekintu okutuyamba okulaba nti tutuuka ku nsonga eyo mu buntu obulungi. Omwogezi wa gavumenti Ofono Opondo avuddeyo olwaleero n'asamba ajja ebyo ebizze byogerwa Dr. Besigye. Opondo abadde tasalikako musale akakasizza ng'ekyokuddamu okutunula mu nsonga z'obululu bwe kitayinzika era n'agamba nti ebyo bya bwewussa, wabula abakulu mu FDC nabo bamwanukudde. Tekiriiwo ekigenda mu maaso naddala mu kuddamu okutunula ebyava mu kulonda naddala mu ebya presidential. Sigambye nti sina kyetumanyi, nedda. Sigambye nti tekiriiwo ekigenda mu maaso, nedda. Ngambye nti tekiriiyo kino ekigambibwa ebiyitanganya nti waliwo enteesaganya, waliwo okuwuliziganya, waliwo okukkiriziganya, tino tulina okuddamu okutunula ebyava mu kulonda naddala ebya president. Ekyo tekiriiyo. Abo bakola mirimu gyabwe babasasula kukola kwogera nga baagala okwogera, naye nze mbuulidde ensi yonna ekituufu n'ekigenda mu maaso, ne ŋŋamba nti twakatandika tuleke ebintu bitambule nga bwe biteekwa okutambula. Kiseera bwe kinaatuuka nga tumaliriza ensonga ezikyaliwo, ensi yonna ejja kumanya. Gavumenti era ekiikidde ne gavumenti ya Sweden ensingo olw'okuvaayo n'ekakasa okubaawo kw'enteesaganya zino. Twandiyagadde oba baawogera ekituufu baveeyo batangaze eggwanga lyonna, ensi yonna, ani abatuukiridde, kubanga kiyinza okuba nti Besigye ye batuukirira. Okusaba kwa Opondo oluvannyuma kwanukuddwa abakulu okuva ku embasa ya Sweden mu buwandiike era ne bakakasa nga bwe baasabibwa okuuma omutwe mu nsonga eno era ng'etambuzibwa bukwakku yadde nga yakatandikibwa. Okusinziira ku bigambo ebiwanyisiganyizibwa enjuyi zombi, oyinza okugamba nti emikisa gy'enteesaganya okugenda mu maaso girabika mitono ddala. Kino tekyetaaga okuwanyisaganya ebigambo ebisongovu n'ebiwanvu, kubanga tusigazza emyaka 4 gyokka okuddayo mu nsiike eri bannayuganda okunoonya akalulu. Okuviira ddala ng'okulonda kwakaggwa, ebibiina eby'enjawulo bizze bifuba okulaba nga wabaawo okwogerezeganya wakati w'enjuyi zombi, wabula nga naguno gujjwa mpaawo kyali kituukiddwako. Tufunangako mukisa omulungi nga guno okulaba nga tutwala ebintu bino mu maaso mu bulungi nga tewali akubagana, era nsaba abo bonna abali mu kintu kino n'abo aboogera bye batamanyi mbasaba bakakkane baleke ekintu kitambule. Tumaze mwaka mulamba nga tukikolako, batulekere eddembe kintu kigere ki. Emirerembe okusinga giva mu kulonda kwa 2016 nga ba FDC bagamba nti akalulu baakawangula wakati mu mivuyo wadde nga tebavangayo na bujulizi bukakasa kino, era ne mu kkooti tebatwalayo kwemulugunya kwabwe. Abubakari Muhammad Ziraba Muzaale, NTV ya Kawungezi.